Alright, mugamba mutya abali Kachumbali TV kansubire muli bulungi nnyo nno gwakyagenda maaso n'okubeera nga ogyekuumirako weebale nnyo naye nkusaba nti subscribinga ate tubeere nga tutambulira ddala bulungi nnyo in that nti nno buli kimu ekiba kigenzeeyo obeere nga ate weeyongera ddala okukimanya. Tukwebaza okulaba naye ate bu subscribinga ate tukwebaza nnyo ne tukusabira ne Mukama Katonda akuwa omukisa weewaawo. So n'ensongolayo gye tugenda okwogerako y'ensonga ya mukulu Acram Bba abangi gumanyi nga bba w'omukyala Kluthum oba Hajjati Kluthum omukyala w'omugenzi Seeke Muzata, may his soul rest in peace. So omukyala oyo tukimanyi bulungi nnyo oba kinajjukirwa nti nno yafuna omwami we agumiisiriza Acram n'abeera nga ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo, emikolo mwagiraba, buli kimu kyali malidaali saana. Naye oluvannyuma lw'okubeera nti nno yaddusiddwa ku poliisi olunaku olw'ejjo era kigambibwa mbu gye yasuze olw'ensonga ezaamuguddwako omuwala omu amugambibwa okuba mbu nno nti yamukozesa ate n'atamusasula ssente. Awo ebibuuzo bingi nnyo naye tufunye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano omwami Onyango, Patrick Onyango n'abaako by'atugamba bingi nnyo nga bibadde era mu bigambo by'ogenda beera ng'omuwulirako awo. Naye olunaku olw'ejjo zaabadde essaawa nga 12 bwe watya 12 nga zigenda mu 12 ne tufuna amawulire agambye nti baamututte ku poliisi Katwe nga biwala ttaka oba nga embeera si nnungi poliisi yamukutte n'emutwalayo. Ne tutuukawo ne tulaba nga ddala kituufu ali ku poliisi naye badde tebannamuyingiza mu kaduukulu nga bali eno mu ofiisi bakyateesateesa awo n'omukyala full figure. Awo nno n'omukyala full figure twabasanze mu poliisi awo nga balina biwayaawayaamu. Omuntu ne yeebuuza nti full figure yamuleese nga looya. Kuba bwe baamututte mu poliisi kigambibwa nti amangu ago n'akubira full figure n'ajjawo babeere nga babiwayaawayaamu. Naye kigambibwa mbu omukyala ono okusinziira ebintu nga bwe bitambula nti nno yamukozesa nga bateesezza emitwalo gya Uganda 20. Bwe yamala ate okulya oba bwe yamala okuva mu concert ya Gravity omusajja ne yeekyusa n'atamuwadde n'ekikumi nga kw'otadde n'omutiisatiisa n'amuggyirayo mbu n'ekiso okwagala okubeera nti nno amutiisatiisa. Naye omukyala kye yakola kwe kuddukira ku poliisi era poliisi etaabadde mbi n'ekwata omukyala. Kigambibwa nno bwe yatuuseeyo omukyala ate yamugambye ojja kumpa obukadde 10. Ne bateesa ne bugerera ku 7 ate omukulu era mbu nga tabulina n'asulayo. Naye amawulire ag'omunda gagambibwa nti nno ekiro yavuddeyo teyasuzeeyo, yazzeeyo ku makya. So ensonga ezo zonna tugenda zibeera nga tuziwulira. Naye bwe tutuukiridde olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano naye omukulu Patrick Onyango naye avuddeyo n'atugamba ensonga lwaki ziri bwe zityo. Kigambibwa nti ye bw'abadde atunnyonnyola mu nsonga ze agamba mbu omukyala yamupiikinga ng'omwami alina gy'ava n'omukyala n'amupiikinga amutwaleko amutwale banyumyemukko ewaka. Omukyala agenda otutuuka ng'amasannyalaze w'omwami tegaliiwo ate omwami nga enzikiza nnyingi. Omukyala n'akola ki? N'agamba siva mu mmotoka sooka oteeke amasannyalaze. Omukyala ate yali ajja alikoodinga obuntu ko omwami ggyamu obutambi mu ssimu. Omukyala n'agaana ate n'alemerako n'amugamba nti nkumanyi bw'otampa ssente ngenda kukola ki? Ngenda busaasaanya. Awo ebibuuzo bingi nnyo ebiri awo okakkana nga batuuse ku poliisi nga ye omukyala agamba mbu yamutiisatiisa n'ayagala n'okumutta. Omwami agamba teyamuyingiza mu nju, omukyala ye agamba omwami yankozesa era atuteesezza ssente n'atansasula wabula n'atiisatiisa
n'okwagala okunzita. Nno we bijjidde bino nga twafunidde lipooti eyo poliisi nga akyali ku poliisi, tamanyi oba avuddeyo naye nga tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza ensonga zino zonna, era kigambibwa nti bamuguddeko omusango ogw'okutiisatiisa okugezaako okutta omuntu. Tebamuguddeeko gwa reepu oba gwa kulya n'atasasula, naye bamuguddeko omusango okugezaako okutiisatiisa omuntu oba okwagala okutta omuntu. Naye katumale okuwulira ebigambo by'omukulu wa poliisi ate tukomewo. Poliisi y'Akatwe batandise okunoonyereza ku musango gwa okutiisatiisa omuntu. Bino bibaddewo mu bitundu bya Salama Road awo Makindye. Kigambibwa nti nga 10 omwezi guno omwaka guno, omwami gwe bayita Gumisireza Acram, waliwo omukyala gw'alonze n'ateeka mu mmotoka ye ne batandika okunyumya okwo ne bakkiziganya okugenda gye bagenda, n'amuvuga paka ku Salama Road, naye okutuuka mu ekifo ekyo bawaka nga waliwo enzikiza, ng'ekifo ekyo oba amaka ago nga waliwo enzikiza, nga tewali masannyalaze, tewali wadde taddoba. Kirabika omukazi yatya n'agaana okuva mu mmotoka. Acram yagezako okumugulira aveeyo n'agaana. N'agezezaako okukozesa empaka n'aggyayo ejjambiya ng'amutiisatiisa. Omukazi kye yakola yayita poliisi naffe ne tugendayo. Okutuukayo twasanze Acram, naye nga Acram ye kyasoose okubuulira abapoliisi nti omukyala oyo asangule ku ssimu ye obutambi bwonna bw'alina gy'abadde ajjakwata. Ati omukyala n'agamba nti Acram sirina akatambi konna gye nkute. Awo Acram ne yeewuunya nnyo. Ono omukyala ye abadde alowooza ati tamumanyi, kati lwaki ate ayogera amanya ge? Ye ono mwana muwala n'amugamba nti seekumanyi, paka wuwo, mmanyi ne sisita wo n'abantu abalala. Kati awo poliisi kye yasazeewo okubuuza oba alina katambi oba talina. Ye agambye nti talina katambi. Ne bakebera nga tewali katambi. Awo ne babatwala paka poliisi ne babaggyako statement. Bombi nga bamaze okubaggyako statement, Acram ne bamusiba awo poliisi. Naye omusango gye bamuguddeko omusango gwa okutiisatiisa. Omusango ogwo kyatambula. Omukazi bamuyita Mweza Remi, alina emyaka 31, mutuuze wa Salama Road. Twagala kukubiriza abantu mulanga naddala batambula ekiro, abasajja ati mubeere bagenderevu nnyo.
oyo gw'owadde lift ate otwala wa? Omukyala gw'owadde lift ayinza okwekyusa n'agamba obadde omukwata rep, oba n'okukyusa ng'atuuse ku kkubo n'atandika okusaba ssente gy'osobola tolina mu nsawo. Awo ayinza okukyuka n'agamba nti obadde omukwata, obadde omukuba, obadde omubba, ayinza okuteekako ki? Omusango gwonna. Kati mubeere bagenderevu nnyo abasajja, abakyala gye muwa lift, abakyala gye musanga mu mabaala.